Baganda ez'omuzannyo gw'okubaka ezannyiddwa olunaku olwaleero. Bano babadde batuuka ne bazzukulu ba Kalibbala abeddira Ensenene era omuzannyo guno ogugenza okukomekerezebwa nga bazzukulu ba Mugema abeddira Enkima baguwangudde ku bugoba 89-20. Guno guba mukisa gw'amaanyi gye tuli kuba gwera kitusobozesa okuba nga tuyitawo mu kibinja ne tusobola okugenda ku level eddako. Guno ekika kyonna kye bampa kyonna kimanyi engegera kikwagula eregera kininamu omusaayi lwaki tweteeseteese bulungi ng'engo nina okwagala ekika kyange nga bwe njagala essaza lyange omanyi bulungi ate Ssaabasajja bulabikako eri Buganda neggulo wandabye nti nabaddeyo nga nesize bendera za Buganda. Luno olubadde luzannyo lwakubiri olw'empaka zino era Rosette Kaala akulira ebyekikugu ku lukiiko lwa Bifonek atubulidde empaka zino bwe ziddamu okuba nga zizannyibwa. Sunday jange ennaku z'omwezi 2 tujja kukomaweera mu kifo kyekimu tuzanye round of 16 ne quarter finals. Teams standings up waliwo ezimu ezitazze naye nga jo emizannyo gigenze bulungi mu maaso. Nyongera okubakubira mwenna omulanga si bazzukulu ate nno bamuteesa asira bokka wabula mwenna bajjajja ab'ebika bannange mwenna muveeyo mubeere nga muyambako abazzukulu baffe bano. Nandirabye ku bajjajja ab'amasiga bajjajja ab'obusolya nga bali wano bazze okuwagira ebika byabwe abazzukulu baabwe kubanga ekika kiri eri mu kikapu ekika kye kino wano leero. Empaka zino zinyumidde ku kisaawe kya ssettendekero wa St. Lawrence University era ebika ebirala nga ebikoze ekika ky'enkula kikubye omusu ku bugoba 21-16 obutiko ne bukuba omutima omusajji ku bugoba 28-24 ennyonyi ennyange n'ekuba empeewo ku bugoba 60-7 n'ebika ebirala. Ate ttiimu y'eggwanga ya table tennis ezannyemu omuzannyo gw'omukwano ne South Korea